kyagala tubeera beesiimu and tulumba amazima nga bwe gali okusinga nnyo bw'oba nga oli kwata they call a state. A state, it's a government when you are dealing with the state because we're organizing government. Ow'ebyobufuzi agenda ku mukutu oba radio oba TV n'agamba abantu basituke kukola ki? Kukola violence. Kulumba, no, that's the demonstration is okay. But kulumba. Tulumbe. Mwe bantu ko yatulide mu olukwe. Ate omukazi we akolera wano. Abaana be basome naye ali ku radio sebo. Ali ku Facebook because tokanyiza naye. Now, kata abantu bava mu ekyo ati naye akisoose is a politician because nakiraba nnyo ku amendment ya age limit. Then bwe bava ku ekyo ne bakasuka obucupa. You remember? Nga omuyimba aze kuyimba ali ku platform ne bamukasukira ki obucupa. Ne bivaamu amayinja. Naye nga politician yakoze list amaze okuinsitinga abantu. Kata abantu bwe bavaayo ate ne bakuba. Mukulu Museveni n'agamba abakubya abanga bayero nange mugenda kundaba. So before nga tonakwogera mu kuteesa, why don't you also condemn this politician who incites? Balina okutulaba kulwaki tetuli banafu. We are also very powerful. Boy inciting bwe banatta. How about those families? All right. You see, that's why the problem is you must account. Webali nnyo Honorable Charles Rwomushana, ebirowoozo by'owulira mu program amaaso ku ggwanga byabateesa nga bw'obalaba. Twala ky'oyagala ky'otagala kyekira kyagala.